President Museveni abadde omugenyi omukulu ku mukolo gw'okuza olunaku olw'ebyenjigiriza mu ggwanga ogubadde ku kisaawe Kololo era n'atuuseyo ne maama era minisita ow'ebyenjigiriza Janet Kataha Museveni. Gukuziddwa ku mulamu ogw'okutumbula amasomo g'ebyekikugu agatuukira ku bwetaavu obuliwo mu katale k'ebyemirimu kiyite Promoting an Employer-Led TVET System which is functional, effective and efficient to meet the needs of the labour market. President Museveni mu kwogera kwe ayogedde ku nkulaakulana etuukiddwako mu kisaawe ky'ebyenjigiriza ayozaayozezza minisitule y'ebyenjigiriza ne gavumenti olw'okukakasa nti abaana bonna mu ggwanga basomera n'alaga obukolo obw'okusoomulaka ku masomo ga science ne tekinologiya. Europe acquired gunpowder when we were still using bows and arrows and spears. So Africa must never lag behind again in science and technology. That's why we say, yes, education is all important, but emphasis must be put on science and technology. And the AI you are talking about is part of that. Ategeezezza nti asaafuna okwemulugunya ku nsimbi esasuzibwa mu matendekero ag'ebyekikugu era kino n'asuubiza okukitunulamu. This is one point that must be clear. There must be no school charges. Once we are ready, we must ensure there are no school charges in government schools. This is a big bottleneck. It must be removed. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.